Ku manifesto ya NRM gye yatambulirako mu kisanja kino mwalimu okujja abantu mu bwavu ng'eyita mu nteekateeka ez'enjawulo okukola n'okuddaabiriza enguudo embi okwongera okunyweza ebyokwerinda n'ebirala era nga mu kiseera kino ekisanja eky'emyaka 5 ekyabaweebwa bannayuganda okubakulembera bagamba waliwo ebituukiddwako. Nti manifesto yaffe performance eyimiridde ku ebyo ebyatuukirizibwa byonna ku 35 ku 100 ebyo biri work in progress ebitambuzibwa bikyanga babikolako biri 46% n'ebitanakwatibwako 19%. Okusinziira kwakulira akakiiko akalondoola manifesto ya NRM ka Manifesto Implementation Unity Willis Bashasha bw'abadde ayanjula alipoota y'ekitundu eky'ekisanja kino eraze nti waliwo bingi ebituukiddwako. Kwatibwako 19%. Naye ekirungi nti bino 35 bw'ogatako 46 if Katonda waba atukuteko byonna ne tubimaliriza tujja kubeera nga tuli nga over 80%. Obuwanguzi buno buvudde ku nsonga ez'enjawulo okuli ebyamaguzi ebyagulibwanga ebweru w'eggwanga nga kati bikolebwa kuno ate ne bitundibwa mu mawanga amalala. Enkola ya gavumenti ey'okujja abantu mu bwavu eya Parish Development Model naye eteereddwa nnyo ku mwanjo ng'etambulidde ddala bulungi era abantu ebitundu 63 bagiganyuddwamu nga ku bano abakyala bali ebitundu 55 ate abaami bali ebitundu 45. Okutuusa obwenkanya ku bantu kukoleddwa bulungi n'ebitundu 76 nga mu kino gavumenti eyongedde omuwendo balamuzi kosa ne kkooti abantu baleme kutambula ngendo mpanvu. We have seen more members of the judiciary being recruited. They have increased their pay, and I think many other high courts circuits have been created across the country. Many more magisterial courts have been created so that people can easily access justice. Wabula Bashasha alaze okusoomoozebwa omuli obugayaavu mu kumanyisa abantu enteekateeka za gavumenti ssaako n'okubulankanya ensimbi za gavumenti n'ebirala. Bino byonna bye twasuubiza abantu projects okukolebwa ziba zeetaaga ssente ate oluusi ng'eggwanga ssente tezimala tulina okwewala so resource envelope yaffe ng'eggwanga ekyabulabulamu. Omuwabuzi wa gavumenti ku nsonga za manifesto eno Professor Ephraim Kamuntu agamba nti emirimu gya gavumenti ebiseera ebimu gitambula kasobo olw'engeri gy'ekaluubirwamu okufuna ettaka okuva ku bannansi okuteekako ebintu eby'enjawulo. Most countries land is owned by the state. You use it at the pleasure of the state. But in our case, land belongs to the people. This needs to change. Minisita Ombezo owa Kampala Kabuye Kyofatogabye ategeezezza nti gavumenti okulonda abayambi b'aba RDCs mu disitulikiti ez'enjawulo egendereddwamu okukakasa nti ebisuubizo bya gavumenti bituukirizibwa. NRM temwekwasa mulina abakulembeze bangi okuvira ddala ku kyalo 100 paka ku disitulikiti. Katosobola kuŋŋamba nti n'enkola za gavumenti abantu ku kyalo tebasobola kitegeera ku kyalo. Jacqueline Nantale, BBS Serefina, Gambuuze.